eyo becho pattern weri kati waliwo ate evil patterns aba witches abalogo zebagulawo okitegeera waliwo patterns ezigulirwawo emisambwa buli kiro okujja wano ku nsi waliwo pattern egulirwawo sitaani kutambula sitaani tatera kutambula amalayika ze zitera kola ki abakozi be batera kola ki okutambula kubanga bapresentinga ye sitaani wabeera eri ono wagenda eri oli sitaani aba alaba buli kimu nabo yaba amaanyi n'obuyinza okukola mission ze yes waliwo pattern ezikolebwa mu nsi y'ekizikiza nga zikolebwa ekiro kitegeera ate nga zisaba saddaaka okugulawo nga kisumuluzo ekigulawo patani y'omusambwa nga eba y'okusala omwana oba kusala omuntu omufwe saddaaka yes nga kekakunizo nga ye pattern egulawo gulya omusambwa kubeera activated okujja wano ku nsi kati waliwo pattern ze bagulawo mu budde w'omwezi nga guboneka abalogo okitegeera then waliwo pattern ze bagulawo ng'omwezi gukola ki ogugwererayo waliwo pattern ze bagulawo nga mambi esala waliwo pattern ze bagulawo pattern zino zibeera mu budde obudde okitegeera most cases gate za Geena zigulawo sawa 6 gw'ekiro gate za magombe ne gate za ezo magombe Geena wa eno waliwo eyo Shiol Jembagamba eyo watukirayo kasasiro yenna ensi eyo erimu kasasiro erimu abantu bano abatali because eri part si Geena part si heaven obanga oyina ebintu byewakola no man's land anti batera giyita kasasiro yenna omusango buli kintu kyonna kitatuukiridde nnyo kisangawa awo so waliwo pattern egulawo eyo no man's land waliwo pattern egulawo magombe waliwo pattern egulawo Geena waliwo pattern egulawo Geena y'omuliro enyanja y'omuliro okitegeera so ezo pattern weziri okitegeera pattern egulawo omusambwa ogutambulira ku waliwo omusambwa ogutambulira ku mazzi naye nga waliwo omwezi we gubanga gubonekedde mu mazzi awo oba ku nyanja oba ku mugga waliwo omusambwa ogwo ogutambulirawo omusambwa ogwo gutera kufuga amawanga kati wegamba nti principalities kati principality efuga Uganda ejo munsi y'ekizikiza is not here physically okitegeera kati waliwo nawo ba witches obasanga maybe ku nyanja obasanga maybe ku mugga ekiro tebabikola misana tekibaayo sitaani tatambula misana weewaawo misana atambulira mu bantu era atambulira mu mpewo naye sitaani okujjula amaanyi bulungi mulinde okutandika n'essaawa 4 ekiro mu nzikiza ssaawa 6 abeera so reactivated aba atayaaya mu bbanga awo wonna nze sometimes munsanga nga nakooye nga nange ndinga I need to charge I need to pray charge and chargingira mu kusaba wano we chargingira spiritually nina okugulawo pattern enyongerako ki amaanyi okitegeera omunsi y'omwoyo bino bintu mbibagamba nti byabuziba nnyo naye njagala otegeere kyengezaawo kugamba waliwo obudde bw'osabirako nga omuzimu tegusobola kugenda n'owookesa obudde nga teguseetuka Yesu yasabanga obudde obwo Yesu bwe yali nga Katonda bwe yaleeta ekizikiza
Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Nkwaniriza munywanyi weebalege emirimu amatendo gy'okola gy'otuusaako engalo. Export TV weebale kutulaba ffe baani. Channel nyingi ziri ku mutimbagano ne bambi otulaba. Thank you so much. Mukama Katonda akutuweere by'osinga okwagala. Subscribing atannakikola. Mu buufu obwo nnyini ngenda kujjukiza nti tulina enteekateeka eza Alpha Media Production. Bannaaye eno production yaffe kuba ebifaananyi kw'ossa n'okukwata video ennungi ennyo eza buli kika. So buli mukolo tukubireko ku nooti 770 9426 otuwa omukolo gwo ogutukwasa tukukuweeseza ekitiibwa. Tuli ku Ubuntu hoteli Lugala Masanafu, ebyabwe ebyekuusa ku hotels oba obimanyi. Cambridge Junior School bannange basawo abazadde somero ennaku zino abaana bafa, naye Cambridge Junior School ekuuma bulungi abaana ne babeera nga basoma bulungi. So lunaku olwaleero ffe tuutwo tuzze tunyumyemu. Si mulala gwendi naye bagamba Katonda w'omulamu tayogererwa. Ndujje mu luli olwabali nti tubaale w'omulamu tasamirirwa. Ngenda kusaba obabuuzeeko. Mukama yebazibwe. Abantu banga bali bweru abali wano mu Uganda, abali Denmark, mama wange omulungi, abasita bange, baganda bange, abaana bange b'omwoyo, mbagala nnyo era mbasabira nnyo. Nina abantu abatanva wano abakuli ku mutima wano, ate Mukama abakoze bulungi. Wow. Ate tanswaziza. Nina abantu abayimirira nange mu ministry namwe mubeera wano. Era ekitabo A Book of Spiritual Purpose kasite ku recordinga. Manyi oba tonvawa asogenda mbitaye bitukuvu bya Book of Spiritual Purpose. Yes. Oba tonva wano. Ekyokubiri njagala kwebaza abantu abayimiridde nange mu kuziika sister wange. Bansindikidde message, basindikiddeko mabugo, ne munsaasirako. Mugamba naye Pastor Edward, we know tukimanyi, naye njagala kwebaza Mukama kubanga sister wange yagenze mu ggulu. It was confirmed. Obono kyagala era tujja kyogerako after. So mwebale nnyo. Enamba y'okusabirwako please tutera girabira. It is +256 746 18 22 41. Eyo ye namba ya Spiritual Purpose. Era abaana oluusi ntera gibajjako, oluusi basigala nayo. Era teriyo muntu gwe ubanga olina ekizibu gwesiddanga Mukama bampeera omukisa. Weewaawo kati tutandise tekako mama emikwano gyange ababeera mu kiyumba waliwo akabadi ke banyumiza tibalina bluetooth oba mumatu. Ateekako essimu wali eri neezannya nga yaawuliriza muki mu matu nga bwakola emirimu gya baba.
abakola ekikolwa ng'ekyo nammwe Mukama abatuweera omukisa ssebo ojja n'otumiza ku nsi y'eggulu n'otuyaaya n'ogituukamu nga nange nze omu ku bo n'oba oli awo waliwo ebitatusobozesa bendayo ku lunaku olwaleero tagala otubulire kugimu ku miziziko oba amakufulu oba kyonna ekirina oyitirwamu okugulawo ensi zaffe ez'omwoyo naffe tulabe ku bye mulaba. Obuuziza bulungi era bw'oba sensitive spiritually beerera ddala sensitive otegeere owulire oyige. Ensi eno gy'olaba eri physical eri nsi Katonda gye yateekamu buli kimu nakitonda nga kikwatibwako okitegeera. Era Katonda bwe yali atonda ensi yali asuubira nti buli muntu agenda akozesa amaanyi gamuwadde oba omukisa gwakoze eki kitegeeza buli omu alina ekyeyamuwa. Yes. Nga ye Katonda akisuubira akola ki kubeera nga okikozesa okitegeera. Ekintu kyo kati bw'obeera mu sitowayo emugula eyo kati for example tugambe sitowa ya Mwami Soda eri muggulu ojja gisangamu osangamu mukyala osangamu motoka osangamu mayumba osangamu sente osangamu bugaga bwonna bwe wandibadde ki bwenjayaanira yes ofuna nga weebiri mu ggulu biterekeddwa kitegeera. Kati buli sitowa yo mu ggulu kubanga sitowa tekaba kantu katono. Njagala nkwate bulungi mu ggulu eyo bwe twogera ku sitowa eggulu liri spiritual. Ekintu kyo kiba inner word kiba mu kigambo. Tugambe motoka kati motoka ya Pastor Edward ekyali muki mu bigambo si mu bigambo wezibeera motoka nyingi then biba bigambo eri mu kigambo yes. word webeera motoka yange ebeera muki mu kigambo naye bw'obeera spiritually motoka nga kigambo ogiraba bw'obeera eri bw'obeera mu ggulu oba ogiraba naye nga eri ki spiritual. Yes, kubanga singa byali physical nga mu store eri ogenda mu store n'olambula store nga ejjudde buli kimu eggulu lyandibadde lijjudde kubanga buli muntu wano store ye eyinza okwenkana ebyobugaga nga Kampala store ng'ejjudde buli kimu kyonna okitegeera. Kakati waliwo pattern waliwo kye tuyita pattern akakunizo waliwo kye tuyita code mu Luganda kyeki bakitegedde code zibanga ennamba eziggula something. Waliwo kye tuyita password era kyekimu obuyitiro bw'okozesa okuggulawo something oba esimu password. Yes. Kati gw'okirese bulungi awo bajja kitegeera. Password y'essimu nti eno ye yange kati yange ya face ya face yo kati obatadde ku face nze wembanga njagala kulaba ebiri mu simu yono password ono alina okumpa ki olina ogintunuzaamu face nembanga nkusse awo tekola kozi kati nange ero lwenjigezesa bwenkola bweti tekola egambe nga ntunula kati oba si face olina oteekamu ennamba ezo eringa code ndowooza kati wano oba code nga face si yeggwe n'oteekamu neryoka eggulawo kitegeera ata onyonyodde bulungi. Kati ekintu kyonna kiri spiritual nga it belongs to you oba gwe kennyini spiritual oyina kye tuyita pattern olina akakunizo. Era bw'otaliyiga pattern eyo esumulula kintu oba ekwata ekintu kyo muggulu era ojja kufa nga pattern yo tekugasiza. Onzise
era bw'obeera ng'olina code eggulawo safe spiritually era ojja kufa nga tokoze eki togiguddewo. Ani akola pattern era we Katonda password kati kiringa sawa zino singa mba na code ebulawo sawa zino nsobola kubulawo nembulawo wano nga twogera nenziramu nenkola ki nendabika eyo code mba nagifuna okitegeera ate zino code buli bwokula wabaawo pattern gyotuukako kati for example wano ndi mukuweereza kati nina pattern etambuza abalema kati sawa zino okitegeera nina pattern ewonya abalwadde nina pattern eweereza abantu ne bakola ki ne balokoka okitegeera kati sinatuuka ku pattern ezukusa mufu kwegamba buli kikolebwa buli mutendera guliko ekufulu yaagwo yes mwolina oteeka pattern eggulwe or accessing that power ontegedde yes or accessing eki amaanyi ago oba obusobozi obukola ekyo yes then eyo pattern omuntu agitegeera atya nti eno ye pattern eggulawo kino ekyange spiritually spiritually how do I come to know ti bwe mba njagala okusabira omusujja ino nyigamu pattern nsobole okwaccessinga ago amaanyi og'omusujja kati nga bwe nabagambye nti bintu bino biba mu bigambo okitegeera kyekiri ekigambo kye bawandiika mu Bible nti Katonda ye bwe yali atonda yayogeranga ki kigambo bwogezi leka wabe ne wabe bube emisana bube ekiro naye bwe twatuuka ku muntu baatuula mu meeting okitegeera baatuula Mwoyo Mutukuvu Yesu ne Katonda ne bamalayika okitegeera ne batuula ne bagamba tutonde ki omuntu oyo ye tebayogera bwogezi teyayogera bwogezi leka wabeewo ki ekino leka wabeewo omuntu oba leka wabeewo soda yawumba yes bwe kyatuuka ku muntu yakwata engalo ze zennyini Katonda okitegeera nagamba kantonda omuntu nga bwe twateeseza mu kifaananyi ki kyaffe okitegeera kakati era n'atonda omuntu mu kifaananyi kyaffe kyova olangezaawo kubagamba nti waliwo pattern ekwatibwako waliwo pattern eziggulwawo bigambo kikyotegeeza bugambo ezikwatwako kati nga guno mubiri kati wembanga we nali njagala kuwasa omukyala wange nali siri suppose muwasira mu mwoyo nali nina okugulawo pattern olina ogenda omwogereze yes mu nteekateeka zikolebwe yes emikolo gikolebwe abeerewa yes singa nali njogeza mukyala wange nemugamba naye kakazi gwe oli kabi oli kasiri owunya sikwagala ngolowooza nandi muwasiza yandikiriza obudde obwo nkubamu akafaananyi ng'obyogera n'oluyi lwali lulya oluyi amangu ago kuva olwo mba sikyasobola akola ki kugula pattern eyo eyo pattern flowing with love kati love flowing sa ebigambo kati mu kwogera bino ebigambo biba bitandise kutonda omanyi and beautiful I want to marry you naye mulira layini I love you you love her sagala kubeera muyaye ate nze siri muyaye nzize ndi muweereza nsaba nnyo I introduced to her buli kimu n'okimugamba obanga akola eddaame kakati ojja kuwa ogenda muntu oyogere naye nga Katonda yamukulaze otandike tomubikulira ekino kyoli ojja omuleeta ekiro saawa mukaga oli mukusaba omanyi kyagenda akola simanyi ayinza n'okunoba okuba kakati omusajja gubeera mukusaba obudde bwa gundi ate yali mugundi
Emokopi emujaji nyemirwa. Hakati pattern eno olaba kyengeza okugamba nti kati era kugula pattern y'ofumbo wange yatandikira mu bigambo physical from another person whom I never knew. Naye bwe namulaba mwe mtukuvu nangamba nti she's the one, though she's still young, because try to sinkanyeko. She was just used to pray for her. She used to listen to my music. Yeah, she was my follower. Yali muwagizi wo. Very good. Kyekyo kye bagamba namuswa ku nswazi. Abampuliriza. Okitegeera. Kati she used to talk to me ng'akyasoma. You understand? Until when God spoke and when it was the right time. Naye singa yayogera era nesikola pattern eyo nandibadde simuwasiza. Not taking a step. Yes. Not abaako kyokola. Yes. N'ogamba good enough Katonda yamulaze ajja muleeta. Buli bw'osobya pattern oba togenda kufuna ekintu ekyo. You can't access that. Yes. I'm getting. Oba tosobola akola ki? Kukifuna. Buli bw'okwata amasanyalazi engalo yo nesiriira oba tokyazeemu gakola ki? Gakwatamu. Nkitegeera. So that's eyo chance ebegenze. Kati oba olina okuddamu osabe Mukama akulage omuntu ki? Omutuufu. Unless weeragira ojja kutomera. Ogwe ku nkuchwa zange ziri mu kibuga. Ezo. Okitegeera. Otandike kwekokola ebikolimo. Abantu bamu mwamisinga pattern ya marriage. And that's why you are suffering. Still kati Katonda oba olina okuddamu kwegayirira Mukama akwongere anaza kubanga ebanga dice esooka yerimu omukisa. Okitegeera. Buli womisinga eyo dice okugulawo pattern eyo eri mu dice, that means okuvaawo future y'ekintu ekyo oba ogirinnyeemu. Lwaki nti kati ebintu bino biri sensitive, biri spiritual. Kitegeera. Okimanyi nti omusajja asobola gamba mukyala nga byaddala sigamba bya kiyaaye nti munaye notulo twambuze seebase. Okimanyi nti ekiro n'emmere yannemye kulya. Lwaki ali mu kuzanya pattern egulawo omutima gwani gwono, naye nga gusajja ekiro gwafulutse n'okufuluuta tubulanga n'okulya gwalidde kikomando ne guteekako ne juice. Mbu sisobola beerawo wootali bwali tonnansanga wali obeerawo. Abavubuka mulina ebigambo bamubijjawa. I cannot live without you. Yes, pattern ekutuseeyo. Abavubuka balina ebigambo Musumba bwagenda yiga tofaayo. Abavubuka balina ebigambo wootali sobola beerawo neweebuuza ekibuuzo nga tonnandaba. Kikya waliwo oba watondeddwa nga wakandaba. I will love you till Lake Victoria dries. Okay, pattern eyo okubaleeta muyige kubanga bwena ascendinga spiritual realms nengenda byegulu byokka abantu bamute mubitegeera. Abantu bamu bagamba naye pastor kyotukola tutabula. So kati eyo becho pattern weeri. Kati waliwo ate evil patterns. Aba witches, abalogo ze bagulawo. Okitegeera. Waliwo patterns ezigulirwawo emisambwa buli kiro okujja wano ku nsi. Waliwo pattern egulirwawo sitaani kutambula. Sitaani tatera kutambula. Amalayika ze zitera kola ki? Abakozi be batera kola ki? Okutambula kubanga abapresentinga ye sitaani wabeera eri ono wagenda eri oli sitaani aba alaba buli kimu. Nabo yaba amaanyi n'obuyinza okukola mission ze. Yes. Waliwo pattern ezikolebwa mu nsi y'ekizikiza nga zikolebwa ekiro. Kitegeera. Ate nga zisaba saddaaka okugulawo. Nga kisumuluzo ekigulawo pattern y'omusambwa nga eba y'okusala omwana oba kusala omuntu omufwe. Saddaaka. Yes. Nga kekakunizo. Nga ye pattern egulawo gulya omusambwa kubeera activated okujja wano ku nsi. Kati waliwo pattern ze bagulawo
mu budde w'omwezi nga guboneka abalogo okitegeera then waliwo pattern ze bagula ng'omwezi gukola ki ogugwererayo waliwo pattern ze bagulawo nga mambi esala waliwo pattern ze bagulawo pattern zino zibeera mu budde obudde okitegeera most cases gate za Geyeena zigulawo sawa 6 gw'ekiro gate za Magombe ne gate za ezo Magombe Geyeena wa eno waliwo eyo Siol Jembagamba eyo watukirayo kasasiro yenna ensi eyo erimu kasasiro erimu abantu bano abatali because eri part C Geyeena part C heaven obanga oyina ebintu byewakola no man's land anti batera giyita kasasiro yenna omusango buli kintu kyonna kitatuukiridde nnyo kisangawa awo so waliwo pattern egulawo eyo no man's land waliwo pattern egulawo Magombe waliwo pattern egulawo Geyeena waliwo pattern egulawo Geyeena y'omuliro ennyanja y'omuliro okitegeera so ezo pattern weziri okitegeera pattern egulawo omusambwa ogutambulira ku waliwo omusambwa ogutambulira ku mazzi naye nga waliwo omwezi bwe guba nga gubonekedde mu mazzi awo oba ku nnyanja oba ku mugga waliwo omusambwa ogwo ogutambulirawo omusambwa ogwo gutera kufuga amawanga kati wegamba nti principalities kati principality efuga Uganda ejo munsi y'ekizikiza is not here physically okitegeera kati awo waliwo nawo ba witches obasanga maybe ku nyanja obasanga maybe ku mugga ekiro tebabikola misana tekibaayo sitani tatambula misana weewaawo misana atambulira mu bantu era atambulira mu mpewo naye sitani okujjula amaanyi bulungi mulinde okutandika n'essaawa 4 ekiro mu nzikiza ssaawa 6 abeera so reactivated aba ataayaaya mu bbanga awo wonna okitegeera era ogendanga bulungi kakomawo tebakukomya bakukomyawo nga mu kayiringu okomerawo mu kayiringu ng'olaba ate mu kayiringu oyina pipe yo wojjira toyina kubanga eyo pipe ekuumibwa abamalayika okitegeera kati singa wakola nsobi jjukira bino ebintu biba byagala kusika singa wabaawo nsobi amazima bakukwatira eyo mu bbanga n'obeeraawo byowulira mu muntu yamalako myaka wegiti naye n'amala n'akola ki n'afa okitegeera so waliwo pattern nyingi wano buli bw'obanga mu nsi y'ekizikiza waliwo yakola pattern nekwata memeeyo pattern eno kyekola oluusi bapangisa kubanga oli agenda eri musabo n'ateekayo ssente eyo katuveeyo waliwo pattern oli wagenda omusamize aine ebigambo byayogera ebigulawo emizimu gye baagala kupangisa gijje gikole ki girwane gikutulugunye oba gikole kabi oba gikutte okitegeera era bateekayo erinnya lyo era oba bateekayo ekifaananyi kyo oba balaba kintu kyonna enkwaso yonna ekuliko emizimu giryoke giwunyirize gikozesaako gikusange wokoze eki woona wooli wabaawo pattern kati ebigambo bya omulogo omulala byakozesa okuyita emizimu gyeri si mulogo n'omulogo omulala akozesa ebirala buli omu alina pattern ki patani ye eyita emizimu ate emizimu gino okujjako nga gyakika nga basamize bebamu awo gijja kufaanagana naye oli wagula emizimu emirala n'oli n'abeera n'emirala pattern zaawukana
oli waayita jjajja Ddungu ono ayita jjajja ki Ndawula oyo okitegeera so ebintu webito bwe biba waliwo pattern kakati gwe nowookola otya n'ogenda n'oyita Ndawula tajja kujja nga tomanyi pattern eri spiritual okitegeera eri ki spiritual yes kakati ffe abantu ba Katonda abakkiriza Katonda naffe tulina pattern zaffe okitegeera eziggula eggulu era waliwo ebiseera not every time that the heaven gets kanjogere mu Luganda sinti buli kaseera enzigi z'eggulu zibeera ziggule si buli kaseera nti dinisa z'eggulu zibeera ki nzigule si buli kaseera nti geti z'eggulu zibeera ki nzigule era waliwo akaseera egeti z'eggulu bwe zibeera ziggulire ate kaseera ako kabako ekiro baziri nzigule yes era kiseera kituuka ne ziggalawo kyekimu ensi ya evil eggulawo era ekiro zonna zeggula ekiro yes zonna zeggula ekiro kati muyinza okugamba ate okukwatagana kuli nti sitaani akola photocopy akopa bya Katonda yes ye yakola ki copy and paste kati ekiro wobeera nga weebase wabaawo omuntu ali mu kulambiriza mu bulamu bwo okitegeera byowulira nti naloose nga ndi Kenya nga ndi mu kulwanagana n'ekintu nenkikuba naye sakise okitegeera waliwo omuntu mu evil spirits aguddewo ki olutalo pattern oba anyize ku code ekwata kuki ku mwoyo gwo lwaki abalogo bagamba nti emunyenye eyo eyaka emunyenye eyo okwaka kwayo emunyenye eyo awo abasamize gye balaba guba mwoyo gwo kati for example soda omwoyo gwo mu mwoyo gwo nga gwe soda ufaanana oba oyaka ontegedde nti soda mwenyini spiritually ayaka singa abasamize bakwata ne bakuzikiza ekyo kitangala kikuvaamu oba owedde kabaka weddemu oyinza n'okugwa eddalo if not kugwa eddalo osiraana n'ofuuka n'ogamba yi soda gwe twali tumanyi anyirira akola ki nga soda owafuuka ekintu ekirala tonaaba tokola ki we owunya olonda obucupa okitegeera so eyo baba balina pattern iyo gye bakutte mu spiritual realms nga bakuyingidde nga bagulawo pattern naye nga bagiguliddewo mu evil way okitegeera kati obudde lwaki mbagamba nti obudde buno ebintu biba biguddewo waliwo abantu mu Uganda muno bali evil omusamize nga tatambula ekiro ye atambula emisana gye bali mukama yabandaga batudde ku byoto wano okitegeera so ebyoto bino bi operatinga ku sustaining amaanyi ga sitaani mu kitundu kino okitegeera babeeranga bamasaza bamenka ne bava mu busezi ne bafuka ekintu ekirala eyo ye pattern y'omunaffe oli gwe twogerako gyayagala kuggulawo okitegeera kakati eno pattern singa ogitaapinga ng'otapinze pattern nnungi y'eggulu amazima ebintu ebiseera kituuka ebintu ne byekola by'oyagala bikole ki byokole number 1 pattern eggulawo mu budde bw'ekiro eggulu liggulawo kutandika saawa 6 paka saawa 9 ebeera so active okitegeera eba so active era obudde obwo singa otandika kwesabira n'osaba kuva saawa 6 paka 9 oba oyina ekintu kyokoze mu bulamu bwo spiritually oba oyina enzigi z'oguddewo oba oyina kati oba nkugamba nti spiritually oyina wootuuse waliwo bagamba oyo gundi mu nsi y'omwoyo ayina we yatuuka
Aine dala kwali. Aina dala kwakoze eki kwali. Ekyo kintu kiri spiritual. Yesu atuyigiriza kugulawo pattern y'eggulu. Mbuuza ntya? Buli ekiro sawa 6 Yesu agenda kusaba ku lusozi. Kati waliwo pattern gy'ogulirawo ku lusozi mu budde obwo ng'oli mukola ki? Okusaba. Ebintu ebisukulumya oluusi bye tubagamba wano ne mu Twitter abalalu. Oluusi ebimu ebiriwo ebiri currency. Tosobola kubiraba unless you are wagulawo pattern ebiraba. Okitegeera? Kati kyawula waliwo okubeera nga olina amaaso agalaba ng'olaba buziba ng'olaba by'omwoyo ng'olaba omuntu ng'olaba kino ne kino naye ate nga toyina amaanyi agaziza ebintu by'olabye nga bibi. Ontegedde? Waliwo okubeera nga osobola kusabira olina amaanyi agasaba n'ogoba ebintu naye nga toyina pattern eraba ebintu by'oli mu kugoba. You understand? Nga amazima oli musajja wa kusabira ekintu kikola kikutuka. Naye nga ye waba kusabira naye tabiraba. Kyasabira takiraba. Alabiraawo nga kintu kikoze eki? Kigenze. Kakati waliwo sometimes abantu abamu ojja kigenderera nti maybe wobanga oli mu kusaba n'owulira nga nviiri zaagala kuvaako. Waliwo kiwuliddeko? N'owulira nga nviiri singa zatufaako nga twekanze otambula kiro mu nzikiza n'owulira enviiri nga zikuvaako. Kati oba otomedde pattern, ekintu ky'otomedde kiba spiritual, kiba kumpi awo. Bwe guba muzimu gubeera ki? Kumpi. Bwe guba musambwa gubeera ki? Kumpi. Kakati fate bwe tuba nga tuli mu kusaba wabeera malayika era the same thing happens. Osobola okusaana owulira nga enviiri zikuva ku mutwe. Yes. Ng'oziwulira nga zisaanuuka. Kati waliwo pattern nga ndi mu kugoba muzimu. Waliwo abantu bamu bentwala ku lusozi kusabira nga twali basumba benkulembera nga twetoolodde nga omwoyo bwe yakka oli ye yali possessed gwe twali tusabira alaba nze akamwa kankavamu omuliro oli amulaba ennyindo ng'evaamu ki? Oli nga amulaba nga amasu gavaamu ki? Oli nga alaba amatu nga ffe nalina byatulabako. Okitegeera? Naye nga mu kintu ekyo ekisambwa kyali kimwetimbyeko okumuvaako kyamuvaako nga ffe n'atugamba gwe kulaba gwe njoja gwe masogo gwe. You understand? Lwaki nti saawa ezo tulina pattern gye tuguddewo mu nsi y'omwoyo kubanga luli tubadde tumusabira nga tabiraba kiba kitegeeza tuba tetukyajinze. Wabaawo ebintu bimu by'okyajinga kati no kibanga eno battle gyeraba. Nze sometimes munsanga nga nakuoye nga nange ndinga I need to charge. I need to pray, charge and chargingira mu kusaba wano we chargingira spiritually. Nina okugulawo pattern enyongerako ki amaanyi. Okitegeera? Omunsi y'omwoyo. Bino bintu mbibagamba nti bya buziba nnyo naye njagala otegeere kyengezaawo kugamba. Waliwo obudde bw'osabirako nga omuzimu tegusobola kugenda. N'owookesa obudde nga teguseetuka. Yesu yasabanga obudde obwo. Yesu bwe yali nga Katonda bwe yaleeta ekizikiza musalaba zaali kuva ssaawa 6 paka ssaawa 9 misana. Okitegeera? Waliwo code egulawo eggulu mu budde bwa 6 paka 9. Ensonga eri nti kuva ssaawa 1 kutuuka ssaawa 4-5 ekizikiza kyali tekikutte. Ate Yesu yaliwo kuki? Ku musalaba. Nga gwali ku musalaba nga eggulu lirina okulinda obudde bwalyo lisobole kola ki? Okugala. Temulowooza nti okubeerawo kwa Katonda kuba tekuli ku nsi. Waliwo abantu agenda gamba hate pasture hate Katonda si wa budde. You understand? Naye bino bye mbagamba bya buziba. Ensonga lwaki you are powerless. Tosobola kusabira musujja.
tosobola kusabira addukana nakola ki nawona. Waliwo ebintu byolina okusooka kukola oyambale ogenda kutapinga g'amaanyi osobole kola ki okwambala. Bino ebintu biva kuffe bwe weerowoozaako ku nsi y'omwoyo ngeri gy'oyimiriddemu. Omukyala ono agenda kulaba nti Yesu abantu bangi sina access ansabira oba Yesu andabe. Yakitegeera nti Yesu tajja kundaba. Kati ye mu bwongo we n'abala pattern n'abala direction n'abala obudde n'agamba abantu be ngamba mukyala wa kikulukutu munteege Yesu ava awantu aveeri nze njagala munteege wennyini kulubo lyapimye era si kutuula butuuzi already ye yali akibaze nga ye mukyala pattern kyengamba kugula pattern y'okuwona omukyala yayiiya waliwo pattern weegaana no bakusabira ekintu nekigaana waliwo kintu kyotanabakola. Omukyala bwe yategeera nti Yesu agenda ayita wano munteekaawo ni Yesu yagira mu direction yennyini amala kutuuka era Yesu mukazi talina kye yakola ekirala n'akunukiriza omukono mu bantu bangi n'amukwatako munagiro. Okitegeera kati omunagiro gwaliko pattern gwaliko amaanyi naye nga alina okugulawo n'amaanyi ge gano gaalina ajjete omukono akunukirize paka akole ki akwateko. Okitegeera ebintu bimu bihappeninga because twetadde mu kifo pattern y'eggulu oba koodi y'eggulu oba password y'eggulu eri mu kamwako eri mu magezi go eri mu ndowooza yo. Okitegeera obudde bw'osabirako bweki musumba nze ni mulokole era nsaba ne mukyaki nsaba. Who told you nti bw'ogenda mukyaki kusaba nti oba ogenze kwesabira kimu kiba kiwedde oba ogenze kusinza mu kanisa bakola ki kusinza na kutendereza. Yes okusinza n'okutendereza. Naye Paulo ne Siira zaali sawa meka malayika bwe yakkira sikireera 9 sawa ey'omwenda sawa yaki y'omwenda kiki kyaliwo baali babasabira nabo bennyini baali basinza nga batendereza mu budde bw'ekiro. Okitegeera buli bwo teriyo mulokole nkiddamu teriyo omuntu aweereza Katonda amale obudde kuva sawa 6 paka 9 paka 10 alisigala kyekimu mu nsi y'omwoyo wulira ng'ozimaze ku maviivi oba ng'ozimaze mu kusaba ng'ozimaze mu kwegayirira. Okitegeera personal ngambye ntya personal not people to pray for me nze nja kujja nkugobeko omuzimu gukuveeko naye ate waliwo rim joino okutuuka oba rim kyeki mu Luganda ogera mpulira rim waliwo rims in heavens waliwo rims kati kankubulire in heaven waliwo rim first heaven rim second heaven rim third heaven kati level waliwo level joso esobola kukwata mugulu erisooka dala ya nga gwe mu nsi y'omwoyo ozitowa kyenkana ki okutuuka baako eddaala kw'otuuka. Yes ozitowa kyenkana ki kubanga eno power bank ezitowa naye yange tekola ki tezitowa ewewuka kiba kitegeeza eno eyina amaanyi okusinga ki yange eno. Okitegeera ate waliwo okubeera nga nnene naye nga teyina amaanyi nga ffe tukulaba nga weegulumiza nze naye nga temuli yadde n'akasanyalazi. Yes nga temuli yadde n'akatoolewe kati. Okitegeera so bw'obanga oyagala ku tappinga in rims buli agenda mu rims oba kusinziira ku level kw'otuuse buli avaayo tasigala kyekimu. Buli avaayo takola ki
tasigala kyekimu. So lwaki eno ngeza kubagamba nti obudde bumataringa, obudde bukola ki bumataringa, era kiringa bugenda buli lunaku okola ku mulimo, naye lunaku lwotuuse leeta era bosi ajja kubuuza lwaki watuuse ki, kubanga pattern wagisudde. Pattern y'omulimu nti olina okutuuka nga ssaawa 2 ogimenye, okitegeera, era basobola kugoba. Kati abantu bamu mumenye pattern z'omwoyo, babagoba muli mu mubiri naye mukyewaana nti muli ki, muli mu mwoyo. Nze nkubuulira nsobola I have access, mpuliriza buli muntu. Oba waliwo omuntu ajja ng'ali bubi naye neyeewaana n'ensirika, kubanga njagala mukwata mugjeyo wakoze eki gyali, okitegeera. Kakati abalogo baloga ekiro, teriyo muntu akwata omuntu misana n'amusadaaka ne mulaba, tekiribeerayo. Tekiribeerayo, tava ku pattern. Wali ekiva ku pattern, ate pattern ekolera ku budde era n'ekifo. Kyembagambye nti waliwo abantu bebasadaakira ku nyanja, okitegeera. Then mu pattern ezo waliwo pattern egulawo kugenda Magombe. Kati waliwo amakubo ga njawulo. Kati nga bw'olaba ekkubo erigenda Magombe eriyitira ku nyanja, eryo nalyo ddala, n'eriyitira ku mugga nalyo ki, n'eriyitira ku lusozi. Naye nga mwena mukuta amakubo mugenda wa ku nyanja, naye gano amakubo nga bw'ogakute ku nyanja kuliko omusambu omulala gwe gukudirectinga ono mulogo okutwala wa Magombe, ne ku lusozi era kyekimu, neno ku mugga era kyekimu. So pattern ziba za njawulo bano bantu ze bakozesa, naye abantu bonna weesanga nga bagenzewa mu nyanja. Ate buli muntu agenda mu nyanja n'avaayo n'agaggawala abaako kabonero, okitegeera. Wano spiritually kati for example avudde mu nyanja n'avudde mu nyanja bwe batuula wano, buli omu ategeera munne, beeraba spiritually, beeraba kubanga balina pattern eri eyeeraba. Omu alaba munne ng'aliko ekikira, omu alaba munne ng'aliko kigundi wekiti ekiyembe nga kifaanana bwe kiti, omu alaba munne ng'amannyo gakozebwe gati. Kati abo bagagga bagenda eyo, buli omu ayinako ekintu wekityo, okitegeera. Wano waliwo abakyala, nja kujja mbagambe Mukama yabampa, bamalaaya bakukutifu wano bwe babeera eri Magombe bonna babeera nga kisiki, naye bwe babeera wano babeera brown, beekuba makeup, beesiga beyiziga ne banaaba, okitegeera. Naye eri omulaba nga kizikiza. So waki njagadde mbagulirewo, katugenda kujja twogere ku code. Code oba password eyogera ne Yesu spiritual oba n'Omwoyo Mutukuvu oba ne Katonda. Kyenabagambye nti ensi y'omwoyo, nti buli muntu osobola kwogera, Katonda osobola kwogera naye, Mwoyo Mutukuvu osobola kwogera naye, ne Yesu osobola kola ki? Kwogera naye. Bwe kisukuluma ogamba Katonda. Lwaki? Nti Yesu bw'agamba nti Kitaffe ali mu ggulu aba ategeeza nti ffenna Kitaffe akoze eki? Ali waggulu. Kitaffe ali mu ggulu. That means code eryeji ya Kitaffe. Ate bwakugamba nze kuba mazima n'obulamu, kiba kitegeeza nti nga ye musika oba nga ye kabaka yaddiridde ye Katonda, bw'obanga oyagala kuyita mu kkubo olina okuyitira mu Yesu. Kati wano waliwo abantu emisamba we giba nga giva Magombe nga gijja mu budde bwagyo oba kutandika saa 6 giyitira mu memeeza mmwe, ne giryoka ne gigenda mu nsi ne gikola emirimu. Ate bwe giba gikomawo era giyitira mu ki? Memeeza. Wafuka ekkubo lya misambwa. Nga bw'olaba bagamba nti ono yazimbye ku kkubo lya misambwa. You understand? Oba abantu bakitegeera batya mbu ekkubo lya misambwa? Bukugamba nti boy wano wazimbye wabi. Ewange. Wanzimbidde mukuba abaana bange tebalina bye bayitanga bagenda ozannya. Okitegeera.
kakati ensi eno kambabulire bino byemuyita misamba manya bakatonda ababuddugavu byonna biri mu groups naye byonna abikulembera ye Sitaani. Okitegeera oyinza okubanga oli kkubo ly'emizimu nga jjo mizimu ogibanga jagala nga mizimu gy'ekika gyakukolamu kkubo era tukanya kulaba nga waliwo omusajja edda twali tukola kanya kulaba musajja nga avaamu musaayi ne bagamba naye musajja yabadde ki bagamba bannaye pastor aliko kimuliko gimala kuyitamu ne gigenda n'atereera era ekiro bwe giba gikoma nga jagala kuddayo emagombe ojja kulaba nga kikoze eki kati nga bagamba oyo kimukuba. Okitegeera oba wafuuka kubo lya misambwa. Waliwo ne kubo ly'obwavu nga misambwa egireeta obwavu giyitirawo. Okitegeera nga pattern egulawo okujja wano okusiiga obwavu abantu nga giyitirawo. Wafuuka ekubo lya misambwa gy'obwavu. Waliwo ekubo lya misambwa gy'obulwadde nga gwe mu nyumba yo tewaggwamu obulwadde kati gye emizimu giyitira omwo mu bulwadde. Emizimu egirwaza giyitira omwo ne gigenda ne girwaza abalala ate ne gikoma ne giyitira mu nyumba yo ne giddayo. Okitegeera nga gwe kati wafuuka kubo lya musamba guli gwe kizikiza ogutta. Waliwo ssebo omusamba oguvunanyizibwa n'okutta wano. Okitegeera kutta abantu okutwala abantu. Waliwo egivunanyizibwa okubba emyoyo okubba emmeeme gwe obanga weebase nga weegwirira n'ofuluuta gukulaba nga nnyama gulya ofuuka akanyama. Okitegeera so omusajja watu oli yali agamba nti abantu ba America abaselebu balya abantu mutuufu naye ebyo bimanyikiddwa everywhere nti abantu abatudde mu ntebe za America yadde mu ntebe ya America most cases baba bafugibwa Sitaani. Kati Sitaani watudde emmere yaayo ebeera obwana obuto. Obwana obuto buno buzaamu gino emisambwa obuto. Lucifer gimuza ki obuto era n'omusaayi gwo lwaki nti obwana obuto buno buba tebunaba kwonoona imukuba lipeya eyo eba code in fact eba pattern eza emisambwa ki obuto. Kati tubagamba buli lunaku emisambwa tegifa naye gw'ojja kufa obanga walokoka omwoyo gwo n'oguteeka bulungi gujja genda mu ggulu gw'omusambwa gujja sigalawo mirembe n'emirembe paka ku lunaku lw'enkomerero oba alikwata emisambwa egyo second coming of Jesus ne bagikwata ne bagiteeka mu nnyanja ejjudde eki omuliro ne Sitaani enkomekerezo ye kwolwo lunaku naye nga terunatuuka gikyeddirisa teri kuwanika. Kakati naffe abaloko fe abaweereza ba Katonda naffe tetuwanika kati ngenda n'entula ku lusozi waliwo kati nabadde nduddewo nga mu kuziika nagenda kutuuka n'osooka n'olwanagana n'okuba ekibadde gizinzeeko kubanga buli bw'olwana naawe ofuuka esaza ddamba kati nsobola kukuba mizimu gyonna n'engikuba Kampala n'engiwogoloza mu kuyitira ku vivi wano oyita buli bw'ofukamira wano waliwo code eyita abamalayika waliwo password egulirawo abalwanyi kuva mu ggulu mu nsi y'omwoyo waliwo pattern ekuleeta nekusitula kati n'ofuukira ddala komanda ogenda kwesanga nga kibuga kyonna ekiro ogenda kuvaayo nga wakitereezezza. Okitegeera oba ggwanga okitegeera okusabira ggwanga let me tell you it's not just small thing. Kyova olambagamba kati ate Katonda bw'anaatwala kusabira ensi yonna naye eba level ndala gy'abampadde naye kati mu bino byonna olina okuyiga gwe olina okuyiga omanyi ye lwaki bwavu bunemeddeko patani y'obwavu ye lwaki birwadde binemeddeko patani yaki y'obulwadde Sitaani etunuliddewo okitegeera ye lwaki kati waliwo omuntu wali ofunyeko omuntu ng'agamba oli ye ekiro abeera nga afudde n'obwa muzukusa kufuka takola ki n'obwa okola ki n'obwa omusuna aba yafuka kkubo oba ali pattern emizima gye mweyambisa omusamba gye mweyambisa mu bifo bimu
okitegeera kati naffe abalokole abamalayika baffe oluusi batweyambisa ne Katonda atweyambisa mu bifo bimu. So pattern bwetyo bweri, emizimu gine pattern ate gitiisa. Kasita bw'olitegeera pattern nti guno omuzimu gwe guntiisa okutya ne kugenda no kati bino byogamba nti weekanga ekyekango kasita otya muzimu gukumaze. Naye kasita oyimirira ogamba oba kiki ekyo oba mulokole ogamba nkugoba mu linnya lya Yesu amazima oba pattern eyo ogigobye eba tesobola kujjukira eno pattern kasita omuntu awandiika pattern bweti bwamala kuyingira abamaze kuyingira bwakola bweti pattern negaana negamba wrong pattern abatajja kuyingira mu spiritual ne bwakola atya ne bwaloga atya ne bwakola atya abatajja kusobola okitegeera. Mukama abampeera omukisa olugero lwa pattern oba okuyigiza kwa pattern nabiraba mu nsi mu ggulu naye njagadde mbisomese bulungi kubanga mujja gamba atugolaba mu ggulu gwe weka olaba mu ggulu. Mukama abanjagalire tukyawagira crusades, tukyawagira charity, tukyawagira ministry kubanga buli kintu kyonna kye tukola wano kikolebwa ssente ne soda yennyini kumutuuza wano mulaba abayagala kunywa koyi enjala eba mulumye. So musobola yimirira n'obuweereza waffe wa spiritual purpose ne muwagira namba nagisomye osobola yimirira ne soda n'omwayo ku soda. Of course nze njagaliza kamera yajja ejja kujja Mukama abanjagalire mwebale nnyo kumpuliriza mwebalire ddala. Soda njagala osooka ombuuza ekibuuzo mu ssomo lino nga tonakugalawo. Nja kubuuza olulala onansonyiwa kubanga obubaka bwonna bw'otuwulidde bubadde bufulowinga nga bulungi. Kale ate bwe tunaayongeramu tuyinza obbajja kuki ku mulamwa topic nnungi buli ekyogeddwa ngenda kusaba busabi buli akiwulidde afune okulungamizibwa akitegeere. Amiina. Obubaka bwadde bufolowinga bulungi nnyo that's why nkwadde obudde bwo n'ensirika n'enkuwuliriza nnyo. Amiina. So mukama wange gwe alabye kyemmanyi naawe olina ky'oggyemu nga bw'okiggyemu kyagalize ne munno. Kasharing for now. Sign out. Amen. Export TV to the world.